Bwambale Agai ng'ono aliko obulemu asobeddwa oluvannyuma lwa mukyala we okumusulira abaana ne yeetambulira. Abaana babiri abaneba baba muyamba ku byokulya mmere banebe baba bayamba kati ndiwo nsinga kyendya maze etunde ebitu by'emunju zonna biwaddewo. Ono nga mutuuze w'Ebulenga Bbira mu ggombolola ya Mmyuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso tumusanze mu muzigo mwasula ng'asobeddwa ng'ategeezezza nti yali musuubuzi wa ngoye mu katale k'abalema mu kibuga Kampala wabula nga kati takyakola olw'omuggalo oguliwo. Ndi wa Kasese kati nali tunda ngoye mu Kampala mu katale k'abalema kati okuva batugalawo okutatambula okutakola ebitu bye byasanga nga ninayo mutwala zenge nsatu. Ono agamba nti oluvannyuma lw'okugala akatale yatunda ebintu byonna mu nnyumba, ensimbi ezaavaamu n'azigulamu emmere ng'ekyali kisigadde kye kitanda ekiri mu nnyumba ekyo yagula emitwalo 3 kyokka nga nakyo yakitunda dde emitwalo 2 ze yawa mukyala we agulemu emmere kyokka nga tannakomawo ne gye buli kati. Kati netunda n'ekitanda kati ngene netunda mu kitanda naye nagula mutwalo 37 nezitunda mutwalo 2 ku bizibu kati ne sente naziwa omukyala agende mu katale agule emmere omukyala teyadda n'adduuka n'andekera abaana. Agamba nti gugenda kuwera omwezi mulamba nga mukyala we tamukubako kya mulubaale kyokka nga n'ekyokulya talina nga abazazi bawa kye balya mu kaseera kano ak'omuggalo nga n'oluusi abaana bagabira mazzi oba enniimu. Oba ofuna eno ndimu eno nekamulamu nenywa n'abaana nebawako netunywa netulinda kawunga ka gavumenti tetuziraba paka kati tuzibula bazigabye eno naye ekyesinga kunyiza abanga gavumenti ayogera ku nsonga ezo ffe abalema tatuteekamu tatuyogerako sirabangako muntu ayogera ku mulema. Wano wasizidde n'asaba abazira kisaba mudduukirire n'ekyokulya mu kiseera kino eky'omuggalo kubanga n'ennyumba mwasula kati bagibanja emyezi 6 ng'ensimbi zino tamanyiwa wa kuzijja. Ennyumba kati bambanje mwezi 6 kati ndi wano ndi muzikiza eri anyamba kati maze ennaku nga 3 sirya mmere enywa amazzi ne batuta ne bagamba ti kati bitu bye mbiweddewo tutandike kola nja kukola sijja kubeera n'ebizibu kati bizibu njenna kati okulya kubanga enjala tanegugumikiriza enjala yesi tusinga tusumbuwa njagala omuntu anyambe neme kufa enjala oluusi sijja kufa bulwadde ate nja kufa enjala. Yeebazizza KSTV olw'okudduukirira abantu abali mu bwetaavu kyokka n'alaga okunyola okw'amaanyi olw'ensonga nti TV kwabadde atulabira nayo yagitunda dda. Kati bannamawulire so tenya okubala bagula omukaaga Kiza Peter Serepanania ne Benoni abo tenya okubala balwa omukaaga oluusi raba n'amatovu Aneti abo nje balaba nnyo lwa mukaaga kubanga pologulamu eno nje sisubwa wadde nti nengende wenemba nagamba nange twasanja akulaba no pologulamu kubanga TV nina nazitunda yalwa mukaaga zinyumira nnyo kubanga ne bakonako ensonga zaffe zirwa mu Uganda bannamawulire abo bagala nnyo kubanga ensonga ze muyogerwa mukaaga zinsanusa nnyo kubanga ne mukola ku nsonga zikwata ku ffe. Kiza Peter yakusakidde eggulya lino ku KSTV agaleero.